kale mwena bali ku mukuto gwa Deso okutubagala nnyo yonna gye muwangalira bali mu ggwanga Uganda ate namwe abali emitalo amayanja bali kubanga ate mutugoberera. Mukama tukwebaza olw'amakya g'olwaleero kubanga bukedde nga tukyali balamu, si lw'amaanyi si lwa buyinza wabula olw'omwoyo mutukuvu ajja atuluŋŋamye mu byonna bye tugenda okuba nga tusomesa mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulama tusabidde. Amiina. Akola leero ddala tutunuulire topiki eno. Do this to prevent your unborn babies initiated in the dark world by the devil agents. Do this to prevent your unborn babies initiated in the dark world by the devil agents. Biki by'oteekeddwa okukola nga ggwe omuzadde maama oba taata okuziyiza omwana we atannazaalibwa okuba nga ate awongebwayo mu nsi ey'ekizikiza. Omwana atannazaalibwa. Osoma Jeremiah agamba before you were born I knew you. Kituufu. Wali tonnazaalibwa nankwadde okutondebwa mu lubuto lwa maamawo Mukama Katonda yakumanya. So this is the same trick the enemy is using. Nti naye ayagala akumanye nga tonnazaalibwa. Pulira akwesooke obeere wuwe. So eno trick ekola nnyo by the way. Ate weekusanga nga you are ignorant. Abazadde bangi bafoolinze victim without knowing. Mu malwaliro eyo gye mugenda for antenatal. Antenatal mu Luganda kyeki? Gye banywera eddagala. Okugenda okunywa eddagala oluusi tonywa. Manyi fe twakikazaawo okunywa eddagala. Gy'ogenda okwekebejja omwana ali mu mbeera ki okuwayo kutukerenda bayo akayisaawo. So bamaking sure nti otuuka okuzaala ng'omwana ali mu condition ennungi kati awo wewali akabaate. Awo wennyini process gye omugenda okuba nga ate mweke kale tukozesa okunywa eddagala nga mwe mukimanyi. Awo omuzadde olina okubeera omwegendereza ennyo. Mpulira. Kubanga nabagamba nti amalwaliro almost gonna aba agent bagatabaala. Batandisa agaabwe agatali gaabwe bagayingiddemu basabye emirimu. Kati bw'ogenda okwekebejja omwana mu kwekebejja omwana bakola bingi. Emusaana byogera ku kamera. Bakwata ku lubuto bakola ki bapima. Waliwo n'ebirala bye bakola abakyala nga byabakyala bokka n'abakyala. So kakati omuntu alina ekigenderero ekibi oba osanga omusawo yenna nga agent gw'olowooza alikukwata ku lubuto alutereeza omwana alabe shape mwali omutwe guli waggulu okitegeera omwana wabbanga ki okitegeera awo asobola okuinitiatingirawo omwana mu process eyo. Manyi abantu abamu gakuinitiatinga bakyali mu ndowooza eri enkadde y'amasabo agesukwata n'omutwala ku kisaka n'osala omusaayi. Kati kugambye new generation new tricks the same devil. Takyuka naye akyusa bukodyo. Kiswa we kikyusa envubu wekikyusa amaaso okyusa bwanvubu. Kati guno omulembe gujjudde tekinologiya. Kati naye tasaasigala mabega mu busuwa bwe era ayina tambula na mulembe. Atambula na mulembe. Ne Katonda waffe waatyo wa mirembe atambula na mulembe guno guggwako ogujja n'agenda nagwo waatyo era buli mulembe gujja kujajingibwa accordingly. Obadde tokimanyi enjajinga y'abantu abali mu ndagaano enkadde ejja kuba yanjawulo naffe empya. Kuba Yesu yali taliiwo physical. Kati mmwe nga yajja n'abeera nammwe ebyokulabirako mu birabi judgment ejyakyukamu kaawo obuwaayiro. Pulira omulamuzi y'omu naye akawaayiro obuwaayiro nti Katonda 10 nti ate gwe wamulaba nako
omulaba nako ate kati gwe nsalirayo ejja kuba ate endala nnyo bijja kyukamu according abantu b'endagaano enkale tebagenda kubeera judge like we though the judgment yeemu naye ate bo kristo bale tebamutegeera teyaliiwo byali byangero alizaalibwa omwana Emmanuel Katonda ali naffe ebibegabega bya gavumenti zonna zinaaba ku bibegabega bye kakati gwe ofunye chance obirabye oli teyabirabako yali nga mu ngero bugero kiba Yesu we yafa yalina okugenda emagomba ababuulira enjiri bagaane bugaanyi basigaleyo abasigalayo abavaayo bave kuba tebanabawulira njiri kyekyamutwazayo era bebigamba ne babalabako abaali bafudde nga batambula ku street ze Yerusalemu mpulira abo ne bannabbi bennyini mu ndagaano enkadde sitaani yali abakwatiddeyo so Yesu yalina okugenda bateebwe mpulira kakati sitaani butwikisi bwanjawulo bukodyo bwanjawulo no mpulira era abazadde bangi awo mu process y'okugenda okwekebejja abaana baabwe bainitiated bawongeddwayo anti awo osobola okufuna miscarriage kisinziira agent kikyakoze kikyayogeredde ku mwana awayinza n'okubuulira ebifu ebitali tuufu awo kyonna kyakugamba okigenderako anti ye musawo ekyamukolebwa bamugamba mukazi wa ataswazaala balina musala omwana tanakyuka mpulira banga liweddeyo buukinganga nga bukyali agamba naye nagendako ku ddwaliro eddala erisingako kwekyo avuga omwana ali talatiivu nga luwombo lw'amagi lubulako okulya alinza bulinzi okufuluma ali mulamu nnyo agamba ye ali omukyala gye yanyolanga eddagala bamugambye omwana kati ntwale biriwa ankubira ebugakati owa P1 wakubulira ekintu wa P7 najja nagamba kiriwo ekitotwala kiriwo ngenda bugenzo na P7 wa P1 bamugaye 1+1 wa P7 agambya 2 utwala eriwa ngenda na andi wa P1 jaga jawa kasalaba zifuuka 11 ayina mugamba liri n'ebima ebisingako nabino kituufu ate nalino erigambye liri wansi waaliri kati geno naliri nekirala gezaako ne private olabe n'agenda nga byebyumbaga omwana ali bulungi ali oke kati oli yali agent ngayagala musaayi nakukukubamu luseke lwa byanfuna awo kamu abiri bamugamba kamu abiri nti kagenda kugwawo ali bubi nnyo ono olwamu ayinza n'ofa ate olaba omukyale bamutwala operation n'agenderayo n'omwana n'agenderayo n'ofiirwa so tulina okubeera abeegendereza ennyo abo abasawo abasinga agent abawedde emiba kugamba statement nga kifu naye nga kimanyi wonaakikola kijja kuviiramu obuzibu ogenda nagamba olina kino ekirwadde n'akuwa eddagala nga siri nowekatankira omuddagala nebukuleta n'ebizibu nakumikisingira eddagala nga munda ligakola butwa gwokonya dokita yangambye kino nakino nga buki butwa bwereere bannaye twekwase Katonda kituufu mu mbeera yonna gwe mukyala bwe ng'ogenda for antinento olina okugenda ate tabaayo njigiriza ejja neekusiruwaza nti togenda nti tumanye ebyo eddwaliro sitaani togenda ate enjigiriza yabwa sitaani yenyini wedde emirimu gyesiri tebagema abaana tebatwala baana mu ddwaliro babivaako tebasomesa baana ku ssomero ate amwana agenda akola ekyebyo bya sitaani bya sitaani mpulira kati yenjigiriza mbi nnyo butwa tebaba baala population census abaana betebababala ya sitaani mpulira anti Dawudi lwaki yabala kama teyamuwa kibonerezo myaka 3 bantu ne bafa naye ayinza okufiiramu awo agamba sitaani olaba babonereza Dawudi mpulira n'agaana
naye kyolina omumanya nti tuli ku nsi ate Katonda gatugondera amateeka gaki ga gavumenti eziriko agere gwajje byosobola omuddamu bimudde byotasobola mugambiriza ekyo sirina ansa agende kituufu ate agenda kugamba akati oli mulokole toddamu kati oyo aba tazze kukubala aba alina bigenderwa birala omanyi oyo sitaani olina kudda mu lutalo ate lwa mwoyo kulira kitegeera so bino ebintu ebimu biyinza okubeera ebizibufu byewala naye Katonda nga yagamba nti newankubadde oyita mu muliro n'abeera naawe bujja kumalawo ekyo kituufu nnyo emiga tegiikutwale the same issue nti tujja kuyita mu bino ebintu tebijja tumalawo nga bwe bateeseteese we shall become victors at the end. Amina. So mama gwe beera mwegendereza abaana bangi babawonzeeyo nozaala ekyana nga tekitegeerekeka omwana from day wano n'akukubamu oluseke nga tova mu ddwaliro omwana bamuwongayo okitegedde so bangi muntu neyejjusa okuva yazaala omwana ono sifuna kusali kituufu nkiwulira omwana ono yanfuukira ekizibu nejjusa lwaki namuzaala singa olunaku olwo at least negomba n'okubeera omukuuma babyogera kati waliwo eyambuuzaako mbu bano abaana abazaalibwa negundi ku mubiri makisi ezo waliwo ababa n'ebipandepande bunaba babawonge ebyo tujjaddu waliwo azaalibwa wano nga alinawo kassaako enviiri enjeru ezo zi marks za wakizikiza we shall talk about that the marks ezimu ziraga nti omwana omulaba mwinako enkwaso era olina mumusabira mark eyinza okusigalawo forever naye you have to learn it powerless olina ogimalamu amaanyi sigalewo nga just image kifaananyi naye nga tewali kyesobola kukola ku bulamu bwe kisobokera ddala bangi bazaalibwa ne max ezenjawulo abamu tebazimanyi oluusi aba akuze n'okula teka kino wakijjawa weekoona waliwo ekyakwokya naye nga azaalibwa nakyo oluusi waba muto tetera alabika mangu naye buli wakula nga egenda eriflecting evaayo kyatuka ekiseera neyeragira ddala so abaana babako endagaano ezitali za bwakatonda kati nga gwe omuzadde olina saba oluusi gye tubagamba abasawo yaba yamuwongayo n'oluusi process n'erema eneekoma mu bbanga awo kiso babikola ne process n'egaana tekiri automatic nti onoosanga agent ku ddwaliro n'akola ekintu kikyagenda through no balemererwa nabo naye okulemerera kwabwe kusinziira gwe enkolaganayo ne Katonda eri etya weebeera nga eri strong kyokola byonna n'avaawo nga tewali kibaddewo so kyetwagadde bagamba amakya g'olunaku olwaleero baana bangi tusomere Zabbuli ey'ekikumi 27 ate olunyiriri lujja kuba lwa 3 tulabe lwaki sitaani ono ayiganya nnyo abaana Zabbuli ya 27 n'olunyiriri lwa 3 agamba nti laba abaana bwe busika bwa Mukama n'ebibala eby'olubuto y'empeera ye abaana busika bwaki bwa Mukama ye sitaani ekintu kyonna ekibaga kya Katonda awo ye yalayira afiirawo olwana nakyo paka ku nkomerero tassa mukono olowooza muga okubeera n'omwana sitaani musanyufu awulira bubi bafunye olubuto asanyuse akimanyi omwami agenda kwongera okwagala ebyo ebimu ebirabo okuva eri Katonda kati tayagalira ddala gwe oloze ku birabo bya Katonda kiba nti agezaako walemererwa wano okumugjamu ng'omwina mu lubuto at least wali ng'omuzaala alwane awo ekigaana atisi mu buto kalwalirire okigaana atisi ku ssomero bigaane amufunire eyo amuwunza amukozese bibi alina okubeera na mugaso wejjuse lwaki wazaala so buli iri ateeze
kati gwe ng'omuzadde obuvunaanyizibwabwo buli stage omwana gy'atuukamu okubanga okaabirira Katonda n'okumunyika mu musaayi gw'omwana gw'endiga. Isaaya 49 n'olunyiriri olwabiri ate mu 5. Isaaya 49:25. Kale wagamba ebigambo bino wammanga wagambayo bati naye bw'atyo bw'ayogera Mukama nti n'abo ab'amaanyi be baawamba baliggyibwawo n'omunyago agamba nti n'omunyago gw'ab'entiisa gulibetentebwa wano bakigira mubbi. Agamba nti kubanga ndiyomba n'oyo ayomba naawe era ndirokola abaana bo. Gwe tosobola bingi oluzogagamba are you content with those who content with you. Bingi ebirwanagana n'ezadde eryo bingi byotasobola kituufu n'ab'eŋŋanda baffe bennyini be tulina nga tekimusanyusa gweokuba ng'olina ezzadde mbatemanyi bannansi muganda wange naye ng'obeera mutaani ogenda mu kyalo owa olubuto oluusi alinga yeddooni w'oku kyalo kumbe biwuka agenda ng'awulira obusungu ayagala bonna bubeere wali busitamu embuto ku kyalo buli watuuli omwana awulira bubi aligutoloweza bagenda va wala n'obumunjuyo bennyini sitayansobola bakozesa anti omulabewo abamu n'alwanyisa omwana wo tekajja kusoma kafaanagane n'abange naye alabanyi nti omwana asobola okusoma ate n'akwata ku babi. Kituufu wawo sitaani watuzibidde amaaso sitaani atulaga bwakumpi buno naye wali eby'omu maaso. So Mukama ye asobolera ddala okuba nga omwana we amuteekako obukuumi. Amiina. Naye ekyo kinaava eri ggwe nze omuzadde kasi omwana omuwayo mu mikono gya Katonda Katonda ye mweteefuteefu naye onoomuleka omulaba eri ni mweteefuteefu kubanga amukola kyayagala. Isaaya 5:13 kitabo kya Isaaya kigamba nti n'abaana bo bonna baliyigirizibwa Mukama emirembe gy'abaana bo giriba mingi. Katonda ye mweteefuteefu okukola kyonna ekirungi eri abaana abaffe ne baba tebalina amagezi asobola okugabawo. Ekituufu okibaye ku ssomero abaana baba banuunamu amagezi abaana agenti banuunamu baana amagezi tobimanyi. Omwana yalinga namba 1 nata ku namba 8 tamu eno wa 5 nakabakiti tamu ejja wa 20 galaba nga tava mabega bana bagamba nti mbadde sitala bulungi bulaka bulungi mama nze bwe ntuuka mu kibiina omutwe gunnuma baba muyunkamu alukanga eyali namba 1 okuva mu maaso kati ya namba 1 okuva emabega. Nzijjukiza edda we nali mu P4 nali nkulembera nnyo naye okuona kye bankola nga wali question nteekawo ate answer. Oyinza n'okulipitinga question awali we bagambye wandika answer newandika question ate gye bakubuuzizza n'ogiddamu wali kyokka we nateekawo answer nga answer zaabula nga zaagenda mpulira ne bakuwa pepa olaba negwe waliyo omwana eyo yali akulembera oyo omwana chemistry 10 mulavu ya chemistry 10 ate si chemistry wa senior 1 tutuusa awo mu senior 3 awo nabuukirako awo oli omwana kyebamukola oli yajanaga mpa ku kitabo kyokka ate nga mukwano ate bakozesa kuli okumpi n'amuwa n'agenda n'asula nakyo kumba akituute ku kyoto weyamuddizo ebibuuzo binaatera agireka ayiseeyiseemuuko amaaso ne gatandika okuba nga gavaamu amaziga okuva ku olwo nga wagamba abikola kitaawo amaziga nga gajja wabikkako nga galegera era emisomo ne gifa yakomaawo kati bangi abala basobola okukola nti bw'otuuka mu bibuuzo bakuwa pepa noba nga togiraba ng'olowooza tebakuwadde musomesa nga taleeta kibuuzo ebebula nasika nga 5 ng'ogiraba
Wagona kwena tino 5 minutes left. Linya question 1 2 ulete papers. Ngabikuziba. Teacher abasomesa olabambawo 15. Olaba lunaluni teacher ba 15. Kati ngopezani ndekezani. Naze ubaziti. Tobisa abite. Okakano fuluma mu bufulumi. Nolile bweru osangira banno bali ku kebbi. Noweeyunga okwo. Ku mugendo. N'okuba kebbi. Kumbe bali olusi ne subject badi droppinga. Bali bweru. Nawe n'osibiwala. Haide bagenda kukuba nawo jagama na dropping. Nobeerawo. So bakuja mukalika desire ke walina. Yali so imukechero no soma ku bitabo kyasobola. Mukibiina amazima leto sumagira ne kati bulisaawo esumagira. Obangere akasumagiza. Ne ku 12 nga wakatuuka. Noba akatuuka. Batandikirawo. Bakuba negulwa bakina kusawo we bakawabaka. Obulako kuingira kilasi ngero sumagira. Ndama kujana piro. Wesiga simula nkwe. Yale mubadde balabi balungi nnyo kuba gye twatandikidde naye mu byonna abazadde twongere okusabira abaana baffe kubanga bintu si byangu wetasabire mwana wo ojja kumekeza nga results zofunya tesi. That is to become so lazy. You don't care. If you don't care, there's one who cares. Go tafeyo sitana ajja kufaayo. And the end ojafuna results. Zotayagali. Ulisawo jakubera ku police omwana onantamya at least officer munsibire abere okusinga okubeera ewaka mutwale munda oba anaayiga amalayo mwaka nolozaayiza agenda okukomawo ng'ate mubi nnyo loga abannaaki mwana buzayaga kuntema abamu bakwata ne bazadde baabwe ne babaleepinga taaba takyaliye wabawo kati hard disk gye baateeka mu ye ekyusa bukyusa ng'olowooza yeye siye. So the earlier the better. Kale tubagaza olunaku olungi katuva mu katono tukomawo still ebirala bingi nnyo. Shalom. Ekyo kye kibadde ekigambo ky'olunaku lwaleero ku channel yaffe eyadde ya Is Still Hope. Okusabirwa okumanya ebisingawo n'okuwanirira omulimu gwa Mukama osobola okuyita ku namba zaffe okuli eya 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'okutufuna ku email tshtv74@gmail.com.